Omukyala yannyumiriza. Omwami oyo yamuyita mu kifo ekimu n'amugamba nti tulinayo emikolo. Obudde bwatuuka obw'ekiro yayitibwa n'afuluma n'amugamba jangu. Yamufulumya wabweru wa geeti, yali akutte akagoye akeeru. Kati bw'obuuka ekkubo erisala ku geeti waliwo omusiri gw'amayirungi awo. Gy'alaga yamanyi ng'emikolo emirala egikolebwa ng'ozalowooza bikyuseemu ebyaleero. Emikolo givudde munda mu mbuga. Kumbe bagenda saddaaka ye. Kumbe naye agenda mu bbaagiro. Ky'ataamanya. Yasooka n'amubuuza mukolo ki tugukola tutya? Tinze naawe tulina okwegatta. N'amugamba tekisoboka. Sisobola kwegatta naawe. Ye n'ekikola omwami wange n'amanya. Otyo? Yamugamba nti teri ayinza kumanya era nze ndi waggulu w'okumanya. Yamugamba bw'otakikola emyoyo gigenda kukutta, oteekeddwa okukikola. Yakwata omukazi oyo kifuba. Omukazi yalwana n'alwana, omusajja yamusinga amaanyi. Nze ku luuyi olwange omwami oyo yakozesa maama, ate n'akozesa n'omwana. Olina obukakafu obulaga nti omwana oyo bamwebakako? Obujulizi bujja kuviira ddala mu bakyala abo abeesobolayo. Baba akimanyanga nga we bali mu kifo ekyo ti omwami oyo akozesa omwana oyo. Omwana oyo ayita mu bulumi. Era bwenkowoolera gavumenti, ekitongole kya poliisi, tusaba kutuyamba okukwata omwami oyo Bunnambiro Kisitu Alex. Omwana oyo asobola okuddizibwa eddembe lye ng'omwana omuwala. Omwana oyo yeetaaga obujjanjabi essaawa eno. Era tusabira ddala Omutonzi atusaasire abe nga yamubikkako akasubi ng'omwana oyo akyali mulamu bulungi. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Bw'olanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Kale buterevu kwanyiriza nnyo yonna gy'osinzidde okuba ng'olaba omukutu guno ogwa Wonders Just era nga tusinzidde eno sayidi z'e Kasenge. Wali obaddekaawo oba ggwe eyali agenzeeko mu ssabo ng'olina ekizibu? Baali bakubbyeko oba osuubira okugenda okweraguza? Eno emboozi ekkwatako. Njagala ogiwa obudde owulirize. Kulekedde emboozi y'omwami ono alina bye baamukola bye twagala tuwulirize. Nkusaba onneeyungeko tuwulirize emboozi y'omwami ono ate tumanye bye mwamukola. Mwenna abatulaba ku TV balamusizzaako. Erinnya eryange nze Kangave Joseph. Waaw. Kati tuzze eno sayidi okumanya ensonga zo. Nsebo. Buzibu ki? Omwaka gwali gwa 2019. Twali tuli mu COVID. Nengendako mu kifo ekimu e Buddaawo ew'omusawo ate nga muganda wange bamuyita Kisitu Alex. Nga ngenzeeyo okumwebuuzaako ku nsonga z'ebyenfuna, nyinza nti okwongeramukko kuba nali ntandise ekifo ekipya. Bwe nali ntandise okukolera nali ntaddewo washing day erusazaawo ku mwala. Ne ngendayo nga bwe mubimanyi mwenna teri asobola kuyimirizaawo bizinesi yonna. Nakwongeremu amaanyi. Okitegedde bulungi ng'ali ku Bayibuli. Ne ngendayo ampeeyo okumanya ag'enjawulo nteeke mu kifo ekyo. Wajja atya okumanya ekifo ekyo? Era mukwano gwange yandagirirawo. Nange ndakijja ku mukwano gwange ate ngenda okutuukayo ate olinga. Nga mukwano gwe baamukolera ye ebye ne bibeera bulungi? Baamukolera ne biba bulungi.
naye ate era oluvannyuma nga maze wakaseera katono yafuluma n'agenda ebweru naye mu kuddako ate era siddangamu kumulaba bw'akomawo mu kifo ekyo era akaseera ke namalawo saddamu kumulabawokko ate nga yali yakomawo ekiraga nti naye byataayatula ateeka okuba teyafuna bwenkanya ekyo kye yali anoonya mu kifo ekyo. Buddo Nabbingo bayitawo Buddo Maggwa. Otuuka e Maggwa. Bwe ntuuka Maggwa ensonga zaali za bujjajja. Bwe tutambuza ensonga ntuzitambuzanga bwe twalowoozanga nti tukola ekintu ekituufu. Mattu ebikolwa bye twalaba mukulu ate byatambulizaamu ate byasukka oba omulamuzi. Nga buli mukyala ayingira agenda okukuba geeti wali okumuta nti kati fuluma nga yaba yamaze omukozesa. Sokolinde wakatuuka oyingidde wayingirayo n'omukyala. Nze we nayingira nasooka kugendayo bw'omu. Ne wayita akaseera ndowooza nze omukyala owange ayingirayo mwaka nga gwa 2000 awo wakati. Njagala sooka otunyumizaawo nga wakayingira mutuuse awo nga twakayingira tewaali nnyo kyoyinza kulaba kuba wali mupya nga tonnamanya bifa mu kisenge. Lwali tolina kyoyinza kutegeera kipya kubanga era oba olowooza nti ekikututte kyekyofunyeemu era kye bagenda okukukolera. Tolina kyoyinza kwemulugunya akaseera ako. Naye newe natuukira okutwalira omukyalo owange nze ebikolwa binalaba akola bwe natuuka omutwalirayo. Sokolinde nina we njagala otuuka omunyumiza ekizibu kyo yakuddamu kyagamba genda oleeta omukyala. Teyasooka kuntuma mukyala. Bwe namugamba ekizibu kyange kyantutteyo ekyali kintutteyo akaseera ako kye nali njagala yakimpa. Naye nkitwala n'ekiteekayo nga bwe nalina okukikolera ng'abalala bonna bwe bakola. Naye bwe wayitawo ekiseera embeera yayongera kwonooneka bwonoonesi n'okusinga ate bwe nagenderayo. Kati ekyo kyampalirizanga okuba nga muddiŋŋana nnyo ate nga n'emmeme yange nange mpulira njagala mbeere wali. Kitegeeza nti byegasse bibiri gwe kyowulira kyoyagadde akaseera ako ate n'omulimu gukusindiikiza olw'okuba nti embeera eyongera kuba mbi. Okanyamubuuza jjajja kiki ng'akugamba ki? Ng'akugamba embeera ejja kutereera kati kola ku kino kati kola ku kiri kati kola ku kiri ng'eri y'obujjajja bwe bitambula era abantu bonna nga bwe babitambuza. Naye ye yatwagalanga kubeerawo kumugobako nswera kulabirako balala nti ayina abantu naye nga amazima amatuufu teyali musawo. Yali yakola ekintu kye kwesanyusa. Kati obuzibu bwennyini buvaawa? Obuzibu bwe buva tutuuka maze okutwalayo mukyala wange wayisa akaseera 2000 aweddeko tuyingidde 2021. Mu 2021 abaana abo nga bamaze okutuula P7 waliwo muwala wa mukyala wange bamutuweereza tubeere naye wange oba ewaffe nga bwe kiri nti waliwo tuwangaalira tumalirayo obudde bungi tukwata omuwala oyo tugendayokko naye. Bwe twamutuusaayo omwana yali mu vaaka ya P7 ng'alina emyaka 13. Bwe tumutuusaayo olwo ng'alina buzibu ki obumutwazaayo? Omwana yalinamu obukosefu obutali bunene bwali butonotono. Kati era nga tumututta jjanjabwe. Ng'olwo tetunnamanya na kiri mu kisenge nti ono si musawo ali ku bibye. Kubanga mwe musigale ni gwe oyingira wali n'owulira kyagambye n'omugamba ekizibu kyo n'agamba fuluma bakolere kiri gwe tomanya kiri mabega wa kateni ezo.
katoyinza gwe okukitegeererawo era bangi abagenda okulaba puroguramu eno nga bamaze emyaka egikwata mu 10 n'okusoba nga bamanyi omwami oyo ng'era balowooza kyabadde akola kituufu nga tebabuukanga nga message eno oba obubaka buno bwe bugenda obubategeeza ekituufu nti buli mudduka weetereze kuba wagwadda mu buzibu. Kakati bwe tutuusaayo omwana oyo twamutwala ogusooka ne tudda ewaka. Bwe twamuzayo ogwokubiri yatugamba ekigambo nti ono muweereza wano. Bajjajja bamulonze afeera omuweereza. Nindako muwala wammwe. Muwala waffe. Mumutuusaayo amukebera ogusooka. Amutuwa tudda naye ewaka. Ogwokubiri gye byaggweera nze wesi nali wabweru noga nti omulwadde ali wali bali mu kumujjanjaba tekikwetaagisa kumubeerako awo ate gwe wantu obadde wakaseera tewali kikweraliikiriza ekinaafulumayo kyonna kyokola ki okikkiriza. Ate okutugamba nti ono muweereza agenda kuweereza yali muvaaka sinti alina kyagenda okukola ewaka nti oba agenda kudda ku ssomero nti tulina pressure eyo kyabwe tutaddeyo naye nkya tagenda kumisinga okusoma. Ate n'abantu abalala nga bwe bajja ne basula nga bakyafuna obujjanjabi bwabwe asobola okumalawo ewiiki asobola okumalawo omwezi okusinziira ku kizibu kye oluvannyuma n'ateebwa n'addawa n'adda ewaka. Kati kyali nomo nga tekikweraliikiriza nti oba omuntu lwaki agambiddwa nti agenda kuweereza nga kya bulijjo kimanyira n'abaweereza nga weebali. Ekyotamanyi nti kigenda kutwala ebbanga nti okusukka ewiiki oba omwezi asobola okugamba nti agenda kuba muweereza nga agenda kubeerawoko akaseera katono addewa akomewo ewaka. Ate naffe ebiseera ebyo tekyatutwaliranga nnaku 2 nga totuuse mu kifo ekyo. Ng'ate n'abantu abalala bajja ne babeerawo kati nga tekitiisa tekyeraliikiriza. Ekyo kitwale nga bolaba buyita ku kanisa z'abalokole n'osanga abantu bangi nga bali awo basulawo basiibawo. Olwamalayo bbanga ki muwala wammwe? Wenjogerera essaawa ya leero nakati yamulina. Yamuwasa? Twagenda okumaliriza okufuna eggulire ettuufu ffe nga tumaze okuvaayo nze nga mmaze okuvaayo ate nkwasaganya ebirala n'ebizibu ebirala ebyavwawo nga mmaze okuvaayo eri nze n'abange bwe nakizuulira nti ate n'omwana yamufuulira ddala mukyala we. Kye saamanya mu kaseera bwe nabeereranga nga muli kumpi. Waddangayo kulaba ku muwala we? W'ofunidde eggulire lino ebbanga siddene nga nvuddeyo. Oba kyatwala akaseera ak'emyaka 2 omuwala nga tumutuusizzaayo nga nange ekifo ekyo nkyakibeeramu. Ati tugambe nti nga tubeera wamu nga twawukana biseera bimu ekiro ffe ne tuddako ewaka oba emisana. Naye wabeerangayo e Buddo ku mbuga? Nange nabeerangawo. Ffe bye tutaamanyanga nti ate bwe buziba ate ebikolebwa biba biki kuba ate bwe buziba si buli omu nti ateekeddwa kuba akkirizibwa okutambula. Wabangawo amateeka ag'enjawulo nti essaawa bwe ziti abaami basula eri abakyala basula eri nga ne bw'ogendawo n'omukyalawo ng'etteeka eririwo omwami lye yateekawo bw'obuuka geeti n'oyingira obufumbo bwammwe oba amaka gammwe gakoma ku geeti. Bw'ayingira abawo abajjajja ndowooza kye yategeezanga. Ne mukyala we yali munda omwo? Ne mukyala wange yajjanga n'abeera kitundu ku ffe. Oli waka mulese yaani? Olw'ewaka ebiseera ebisinga twali twasiba nayo ng'oddayoko ewaka lwe mu wiiki ng'oyinza okusulako ewaka olunaku lumu 2 bw'otyo. Kaakati wano we wava ekyokuyiga.
nti gwe wenna ndaba eyali agenzeko ku jjajja w'abaana n'asuubira okugendayo kuba teri ayimiriddewo mu nsi eno nga taliiko miti gya jjajja. Gwe wenna agenda okulaba bino bw'ogendanga ku musawo kole ekyo ekikututte. Singa weerabanga ng'ekikututte olwaleero kikukuumiddewo n'enkya ewiiki neggwaako n'okwata omwezi ng'olaba ebigere tebitunula wabweru wa geeti kugamba nti kaŋŋende eka ekyandeeta kiwedde, manya waliwo ekitali kituufu. Ebyo bajjajja b'abaana abeefuula okuba bajjajja b'abaana bangi babikola abazzukulu batuukawo ate ne babasibirawo n'ofuuka omuddu gy'ali nga ye omuntu n'otandika okukola emirimu gye kuba tolina wojja kuwangaalira nga tokola. Bwe bibyo byonna obisuulawo kyasooka okukola kyakusiranga. Bwe emirimu gyo gyonna ne kifa, buli kimu ne kifa. Ng'ayagala obeere awo. Ye ng'ayagala obeere awo omukolerere. Omukolerere gw'obeererewo kumukolerera. Gwe n'obeera mu bulamu obw'okubonaabona n'obeera mu bulamu. Mutuufu abantu abo beetaaga kubonereza. Lwakuba bangi bakweka ebikolwa era abantu bangi batya nnyo okuvaayo nga nze bwe nvuddeyo olwaleero okuggyayo ebikolwa ebyo mu kamera. Kubanga bwe tutakola ekyo nze ssaawa zino ndi mukulembeze. Nina okuba ekyokulabirako kambeere saddaaka eri abalala. Biki nnyo ebyabeerangamu mu kiro? Bye natuuka okumanya era okutegeera n'enkakasa nga n'abange bennyini bankakasizza. Ensonga eyo bakyala be baagimanyanga ng'era kyama kyabwe. Kuba yabagambanga awo njagalira ddala okumanya. Yabagamba ali ayagala okumanya. Yabagambanga nti ensonga z'obujjajja kyama. Buli lw'oyogera ekyama kya jjajja obeera bw'oyogera ekyama kyo obeera ojaajamiza ebyama bya jjajjaawo. Kati yenna ategeera kye bayita obujjajja awa jjajjaawo ekitiibwa. Kati abakyala abo nga be bannyini kyama. Kyama ki ekyo ky'otayogera? Ekyama ekyo kwabanga kubeebakako. Ate mwattu tugenda okukizuula oluvannyuma lw'okuteekawo okunyigiriza okw'amaanyi eri abantu abo, eri abakyala abo baasobola otugwamu 5 nga tubayinako obuvunaanyizibwa. Abakyala abo twabateekako kifuba. Kuba teri mukyala asobola kukeera nkya n'agamba omwami oyo yanneebakako oba yanneebaseeko. Nga ne mukyala we tagamba? Naye tasobola kukyogera. Naye twabateekako ekifuba nga tumaze okufuna amawulire ago, abakyala bennyini ne beeyatulira nti kituufu omusajja yankozesa. Naye yaŋŋambanga oba yaŋŋamba olunaku olwo nti ekyo kyama kya jjajja. Mukyala wo nga yagamba? Butereevu. Nti era ekyo ekyamutuukako bw'aligeza n'akyasanguza eri ensi oba eri omuntu yenna, emyoyo gigenda kumutta. Era ekibuuzo ekyange n'ekyabannange bye nnali nabo akaseera ako bye twayolekeza abantu baffe oba abazaana baffe kyali nti osuubira ogenda kufa. Ne batugamba kituufu tugenda kufa. Kuba balina okukkiriza kungi mu mwami oyo Kisitu nti byabagamba ge mazima. Ne tubakakasa nti teri agenda kutta. Teri jjajja ayinza kutta muzzukulu we kubanga abuulidde bba oba abuulidde ensi amazima. Kubanga ekikolwa ekyokukwata tesikugambye wali emazima emabega. Abakyala bano omukulu oyo yakwatanga bakwate. Atya? Kubanga yabajja nga we basuze
n'abayita mu kiro n'abatwala mu kifo ky'aba yateeseteese oba kiyateekateeka ffe abasajja olwo ng'atwala bameka yatwalanga omu n'atwala ababiri n'omuwendo ogusinga kwogwo ng'ebikolwa byabikola kirindi oluusi ng'atwala omu ng'obujulizi obumu era bwe munaayongera okubufuna okuva mu bantu abo kuba tubalina tutambula bumu era twewaayo okubeera saddaaka eri ensi tugibuulira amazima abakyala abo yabatwalanga n'abatuusa wabatuusiza nti jajja mpise ate obujjanjabi tebuliiko misana nakiro yabatuusangayo yabannyonnyolanga ebigambo oba ebyenjawulo ku nsonga z'obujjajja n'amaliriza ng'abagamba nti tulina kwegatta avudde gy'avudde nga tamanyi amutuusizza we bali amugamba nti tulina kwegatta kubanga tukola omukolo ogwa Ssaalongo ne Nnaalongo. Omukolo gwa Ssaalongo ne Nnaalongo guba gwetaaga kwegatta. Kye kigambo kye yakozesanga era nze ku kye nafuna ku bange n'abalala twababuuza bw'abagamba Ssaalongo ne Nnaalongo yategeezanga ki? Yategeezanga nti ye yatuddeko obwa Ssaalongo kaakati omukyalo ono yatuddeko obwa Nnaalongo nti kati ye nga bw'ayitibwa nti jjajja w'abaana Ssaalongo buli mukyala aba Nnaalongo kati balina okukolwa ekikolwa ekyo banyweze obwa Nnaalongo ku mukyala n'okunyweza obwa Ssaalongo ku ki nti olwo kyongera jjajjaawo amaanyi anti buli omu anoonya buyinza. Abakyala abo baagaananga era gwe wenna awulira bino ng'olina essuubi nti mukyala we yayitirako mu kifo ekyo kimanye mukyala we yalugenderamu. Akolera ludda wa? Omwami oyo ali Buddo zooni bagiyita Maggwa. Yakozesebwa kwegamba yakozesa maama n'omwana. Nze ku luuyi olwange omwami oyo yakozesa maama yakozesa mukyala wo yabasenga wa muwala waffe oli ate n'akozesa n'omwana. Omwana yamufuulira ddala mukyala we nakati akyaliyo. Bwe tumala okutegeera bino byonna nti weebiri bagezaako okuteekawo ekifuba n'okwogerezeganya ng'abantu tulabe nti tusobola okuggyayo omwana. N'ateekawo resistance etulaga nti nedda. Oba n'omwana amwagala. Kati omwana ow'emyaka 13 yali ayagala. Wa myaka 13? Yalina emyaka 13 baka P7 ebibuuzo ebyo bye baasooka okukola nga twakava mu COVID. Yali omu ku abo. Omwana yalina emyaka 13. Toyinza ga nti omwana w'emyaka 13 yali amanyi kye bayita obufumbo era amanyi kye bayita omukwano. Olina obukakafu obulaga nti omwana oyo bamwebakako? Bwe mba ng'omwana oyo waliwo okwogera kale buli obukakafu weebuli. Era gye bunaagenda nga mugoberera ensonga eno sijja kukuleetera lupapula nti omwana yawandiise wano kaakati. Naye okulaga nti obukakafu mbulina era neekakasa obujulizi bujja kuviira ddala mu bakyala abo abeesobolayo baba akimanyanga nga we bali mu kifo ekyo ti omwami oyo akozesa omwana oyo ate abasajja kye tutamanyanga. Naye abakyala abalala b'omanya abaliyo? Weebali nga n'owange mwennyini kuba namuwa obukakafu nti ffe tuli kimu kino twewunakkiriza nti waali era nakkiriza nti kabeere saddaaka kufuna obudde twogereko naye. Weewaawo nakkiriza nti ffe katubeereyo saddaaka ku ekyo era ffe twafuna ababudaabuda bakama baffe abakulu abatutwala baatubudaabuda amaka gaali gasasise. Omanyi bino ebintu by'abasawo biri mu mpalaniraako. Mayinza okuba nga oba waliwo eyakuwadde ssente
Otatane erinnya ate ly'omusawo omulala. Gwe ayinza okuwulira bino oba omusawo yenna ali mu bikolwa bye bimu ekigambo kyajja okwogera eri abalala kyekyo. Omusajja yayinza okubeera awo n'oyogera ebigambo ebyo ng'omulumiriza. Tayinza na kuyimirira mu maaso gange. Tasobola. Era olunaku bwe lunaaba lutuuse wavaayo n'agamba omusajja oyo mutwala mu kkooti olina bukakafu ng'atwala ggwe mwennyini. Ate nze natwala ye kubanga ajja kugamba eyakoze vidiyo n'ali mu vidiyo mwenna mbatwala mu kkooti. Nze natwala ye. Omutwala mu kkooti yawe. Era ensonga nazikwasa dda gavumenti yali mu kuzitambuza. Si nze nzekka ne bannange bonna abanaalabikako eri omukutu guno nga bawa obujulizi bwabwe oba nga bajjako interview bonna ensonga bwe twegatta awamu. Fayiro ezo buli emu eddiringanya, emu eri waggulu w'eya munne oba emu eri wansi w'eya munne, zonna zitambulira wamu. Twatuula oluvannyuma lw'ensonga eno okutugwa mu matufe ng'abaami. Kati ne tukwata bulungi bakyala baffe ne bo ne batukoonera ku mikwano gyabwe kuba bonna baalina okwemulugunya okufaanaga okwekumu, bonna baali mu bulumi. Ne tukwatagana ensonga eyo ne tugitwala eri gavumenti ne tuwaabira omwami oyo. Kati mwamugulako omusango ki? Nze namugulako omusango gwa rape eri muwala waffe agadde kwatula nnyo linnya lye ensonga zino. Nze namuwaabira omusango gwa rape ne child abduction. Ensonga bwetu bwerinze bwe nagiteeka mu fayiro. Waggulawo gwa mwana yekka? Nze naggulawo gwa mwana kubanga omukyala nali naye wano nga naye agenda kuggulawo fayiro eki eyiye. Kati yagamba bamukwata oba yali tamanyi nti bamutte kumukozesa? Balewo omulamu tasamira. Akunyumiza atya ye omukyala ye akunyumiza atya? Omukyala yannyumiriza nti olunaku lwali lumu ekiro omwami oyo yamuyita mu kifo ekimu mu nnyumba we bayita ewa kkubo, n'amugamba nti tulinayo emikolo ekigenda okukolwa mu budde bw'ekiro. N'atamubuulira ssaawa ate n'atamubuulira mikolo ki. Ate ye yali talina kutya kubanga omwami oyo nze ne omwami oyo twali tweddira omuziro gumu era nga mpita baaba. Kati nga talina kutya kwonna nti ate gwayita mulamu we asobola omugamba nti fulumodde wali, ate n'amugamba ekintu kyonna ekikwatagana n'okwegatta. Kati naye yali mukkakkamu ate ne mukiro bw'amugamba nti wagiwa emikolo mu budde bw'ekiro teyamanya nti kigambiddwa ye yekka. Bagamba yeyo yekka. Era teyamanya nti agenda kuba ye naani na jjajja w'abaana bokka babiri. Wabula ni yagamba nti kale jjajja naddeyo n'akola ebibye. Obudde bwatuuka obw'ekiro yayitibwa n'afuluma n'amugamba jangu ng'alowooza nti oba wagenda ne bannaabala gye bali. Bwe yatuuka yamufulumya wabweru wa geeti ng'alina by'akutte. Yaŋŋamba yali akutte akagoye akeeru. Kati bw'obuuka ekkubo erisala ku geeti waliwo omusiri gw'amayirungi awo. N'amugamba jangu. Gy'alaga yamanyi ng'emikolo emirala egikolebwa ng'ozalowooza bikyuseemu ebyaleero. Emikolo givudde munda mu mbuga. Kumbe bagenda saddaaka ye. Kumbe naye agenda mu bbaagiro. Ky'ataamanya. Agenda mu saddaaka? Kumbe naye agenda mu bbaagiro. Agenda mu saddaakibwa ky'ataakola ki? Olwakunyumiza bamutte mayirungi. Ky'ataamanya.
bwatuuka mu mayirungi amubuuza ate muwula abalala baliwo ate netukolayo ki atandika omunnyonnyola nti tugenda kukola mukolo buli gwe nakugambyeko okusooka nga twakatunyumya bwe yayitanga ogwa Ssaalongo ne Nnaalongo ng'amugamba tekisoboka yasooka n'amubuuza mukolo ki tugukola tutya ti nze naawe tulina okwegatta n'amugamba tekisoboka n'amugamba ekyo tekisoboka oli muganda wa bba wange ate oli mukwano gwe sisobola kwegatta naawe ye nenkikola omwami wange n'amanya kiki ekinaddako otyo yamugamba nti teri ayinza kumanya era nze ndi waggulu w'okumanya yamugatirako n'akamugaalaga akagamba nti ye kabaka wa misambwa ye afuga emisambwa gyonna n'amugamba muula tekisoboka nze sisobola kwegatta naawe oli muganda wo ye abantu ebanaakimanya nti neegasse naawe kinaawulisika kitya yamugamba bw'otakikola emyoyo gigenda kukutta oteekeddwa okukikola olwamutiisatiisa amutiisatiisa era ekikolwa kye kimu kyeyagambanga abakyala bonna yakwata omukazi oyo kifuba omukazi yalwana n'alwana omusajja yamusinga amaanyi n'amukozesa omukyala yakweka obujulizi wabula yateekawo embeera enkeera n'ennaku ezaddako ezaali ziraga ate akaseera ako nno waamukozeseza yali alina lubuto omukyala oyo yali kalittu naye ng'ate bali tetunnaba kuvaayo nnyo nti muntu anafuye kati yagezaako mulwanyisa naye ne kigaana musajja n'amusinga amaanyi n'amukozesa kati nkuddirayo wali nti kino nga kiwedde omukyala yateekawo embeera omwana teyavaamu omukyala yateekawo embeera wakati wange naye nze gye saamanya kikwe yali eva gye nategeera oluvannyuma bino byonna nga mmaze okungwa mu matu amaka ne gatandika okuba ng'olaba abogoka bubogosi kino kiri netutabangukira ddala naye nga tukyali mu kifo ekyo olwo ng'akukyaye ng'akoze ekyo ng'omanyi omuntu yenna atuusiddwako ogw'obuliisa maanyi abantu abo ngambye bantu abo kuba kyatuuka ku bonna twagenda okumaliriza ensonga eno nga tumaze ogitegeera obulungi buli mukyala nga yakosebwa ku bwongo alinga eyalaluka egamba batakikkiriza ng'alinga oba wamala okumukozesa alina kyabateekamu amazima matuufu twagenda okukizuulira ddala abeyambuliramu naye omwami oyo abantu abo alina kyeyabambazanga kusobola okuba ng'awulira ekigambo kyamugamba nti gwe nkwagala wali ng'agenda n'abeerawo okuba ng'asobola okuwulira nti munne baamukozesezza naye n'awulira nti nange bankozesezza naye n'asirika ekyo kyabateekangamu embeera eyo emuwa ekitiibwa okumutya ennyo n'okukkiriza buli kyagenda okubagamba era abamu ku abo naddala abatiira ddala okujja mu maaso ga kamera bo abamu yabakozesa nga bo balowooza bebekkiririzza naye ng'ate kyeyabambaza kyekibakozesa ekyo naye era bonna ne bwoba osobodde okutuuka we bali abantu abo balwadde baafuna obulwadde bw'obwongo kati ffe abamaze okukyexperiensingako ku baffe n'abamaze okugendako mu rehabilitations ne bamala okubuulirwa okubudaabudibwa n'olaba ekivuddemu oluvannyuma lw'okubudaabudibwa otunula ku oli atamanyi na kituufu kyava mu kikolwa ky'okumukozesa
atamanyi results ze yajjamu omulabira ddala nga aliko ekikyamu ku bwongo ebyaddala abantu abo obwongo bwakyankana n'abeetaagira ddala obuyambi abantu abeetaaga okubudaabudibwa abasinga amaka gaafa omukazi owamukebeza nga mulamu nze wange namukebeza ng'ali bulungi ezo omusajja mulamu tasiiga bakyala bulwadde twagenda okwetegereza ensonga y'omwami oyo omwami oyo nga mulwadde ati kijja kitya nga mukyala we ye mulamu kisa kya mukama kisoboka naye kuba kisa kya mukama tuvuneyo wano omukyala omulwadde tumukuwe mu mukama teri ayinza kwesaddaaka olwagwe oyinza okwewaawo nomanya nti oli gamba bugambe kirabika alina eyamulwaza nti eyalwaza omwami oluvannyuma sijja wamukebeza emirundi emeka omukyala twakebeza emirundi 2 namulamu naye nga wayiseewo ekiseera wali wayitiddewo ddala ekiseera ekyo kibaddewo kugambe mwamuwabira n'omusango ne muguggulawo twamuwabira mutuuseewa twamuwabira era nze kuno kwemulugunya ey'ekitongole kya poliisi abantu abo batudde mu woofiisi ezo bamuwabira poliisi yawo twatwala ensonga zaffe ku poliisi y'e Buddo police station eri awo ku King's College naye twayongera okuzuula era buno bunafu obuli mu bitongole bya gavumenti naddala ebikwasisa amateeka baamukwata ne bamuta omwami oyo tebaamukwata kati okwemulugunya kuvaawo okuggyako ate ffe okutwala ensonga ku poliisi kyetweyongera okumanya ng'ate mu budde obw'ekiro olunaku lumu yayitibwa n'okuyitibwa n'akyala ku poliisi ng'omugenyi ekyo tukijja naffe ku intelligence yaffe gye twateeka mu kifo ekyo olwo ng'ani amuyita okukyala ng'omugenyi nga yennyini amuyita ate ye poliisi ye CID njagala bibeereko n'obukakafu ze saagala kunsiri yamuyita n'amubikkulira fayiro ezo n'aziraba obukakafu obuyina ekyo sijja kukuleetera oli yampatu w'amawulire ago naye ebikolwa oba entambula y'akasoobo omusango guno engeri gye gutambulamu ebyo byonna bikolwa ebiragira ddala enkolagana eriwo wakati w'omwami oyo ne poliisi n'abakozi ba gavumenti oba abapoliisi abo abakwasaganya omusango guno ku police station eyo bwe tuba twawaaba omusango ogulimu child abduction musango nga gulimu rape si buli fayiro emu nti ezzerwayo naye fayiro ezo zonna nga zizza omulundi gumu gwe nga omusango ngweggyeko ngukwasiza gavumenti kitegeeza ensonga mba mmaze ogikwasa eggwanga bagikwasiza ekitongole ekikwasaganya amateeka n'obwenkanya twala kiki ewiiki nga tewaweza wadde kilomita okuva ku poliisi okutuuka mu kifo nawe omwawabira oba olina okugendayo n'akubuulira nti twasigala tugoberera n'abagamba atya twasigala tugoberera era olunaku olumu ffe bennyini twaziga nga nze mwennyini nga mulabye waali nti mwami mwali kaakati twayongera okukizuula nti poliisi CID yennyini gwe tukwasiza fayiro ate muganzi we era babeeranga mu bikolwa eby'omukwano bakolanga ebikolwa eby'omukwano kati naye nga mutwala mayirungi simanyi wawe yamutwalanga sijja kulimba nti wawe yamutwala kubanga n'abakyala bano okufuna okumanya bwe twategeera ensonga zaabwe bonna sibaagendanga mu kifo kimu buli omu alina wamuteera ennyumba alinawo n'ekifo awo mu ndaalo mu gye yaggulawo n'agiwa erinnya Kyokero
kati ffe abalulirawo twawuliranga kyokero ffe nga situmanyi kiki oba bakalirirayo nnyama. Kaakati ruumu eyo ekyokero mwe mwasulanga kawala kaffe ne banne naye ng'ate ruumu yaako specifically yaako oba mweyassa ebintu bye nja kulimbaawo. Kati omwana ono ate ye bwe tunaamufuna ate ye alitubuulira bingi kuba tayinza kuva ku famire ye n'ogamba nti ate awuliriza nnyo omwami oli kubanga nkimanya akaseera kano gye yamuteeka era gye yamukweka omwana oyo ayita mu bulumi. Omwana oyo yeetaaga okununulibwa era bwe nkowoolera gavumenti ekitongole kya poliisi tusaba kutuyamba okukwata omwami oyo Bunnambiro Situ Alex tusobole okununula ezzadde lyaffe omwana oyo asobole okuddizibwa eddembe lye ng'omwana omuwala ate era nga maama ow'enkya. Omwana oyo yeetaaga obujjanjabi essaawa eno era tusabira ddala Omutonzi atusaasire abe nga yamubikkako akasubi ng'omwana oyo akyali mulamu bulungi. Ekijja okusinga otusanyusa kuba singa tunakizuula nti bino binaamala okubaawo ng'afuniddwa ate netukizuula nga obulamu bwe bwakyankalana kigenda tukola bubi, kigenda tukolera ddala bubi. Naye nsaba obwenkanya okuva eri bekikwatako okusitukiramu ogenda ku poliisi y'e Buddo mulabe OC station bakwasaganye ensonga ezo ne OCCID mukwasaganye ensonga ezo sobole okununula obulamu bw'abamaama bannakazadde n'abaana abato kuba kati essaawa zino njogedde ku muwala waffe naye abaana abato era singa mumala ne mukwata omwami ono ffe abajulizi tujja babawa gwe wenna ng'oli mukyala oba ng'oli mwami nga watuusibwako ebikolwa eby'okukabasanyizibwa ebyo by'obuliisa maanyi nga tokkaanyiza na jjajja w'abaana kuba kye twasoose okuwulira eba kye twayongedde okukakasa ate ne bajjajja b'abaana abakyala bannankulu ate nabo abaana ab'obulenzi batuuka gye bali oba abaami nabo ne bagamba akagambo jjajja agambye tukole omukolo guno. Okukabasanyizibwa kuno tekuli kuba ku bitonde bikyala byokka. Okulwanirirwa eddembe ly'omwana omuwala kubeerewo naye n'omwana omulenzi kubeewo oba ne ku kitonde ekisajja kuba nabo batuuka eyo ne bateebwa mu bikolwa byebimu. Kati obulumi bw'omuntu aliyawo tunewali eri omuntu omubuulire obulumi bwo ne bweyagala okuyambibwa. Nsaba omwami oyo akwatibwe atwalibwe mu mbuga z'amateeka tusobole okutaasa omwana omuwala tusobole okutaasa bamaama bannakazadde tusobole okutaasa n'abaami abagenzeyo ne bakyala baabwe mu kifo ekyo amaka ne gamaliriza nga gafudde. Kale nga tusiibula ebigambo byo ebisembayo eri eggwanga n'abakuwuliriza nga tumaliriza okusaba kwange eri ebitongole bya gavumenti ensonga bwe banga ereeteddwa gye muli efaanana bw'eti musitukirengamu kubanga omuntu we yeeweerayo n'agakandabikeko bangi nnyo banyigirizibwa ne basigala mu bisenge nga beggalidde. Naye ffe olw'okuvaayo n'okulumirirwa omwana omuwala n'eddembe ly'abakyala ate n'okulumirirwa amaka gaabo agaffe n'agaabo abalala agasaanyeewo olw'abajjajja b'abaana olwa nayo abamu ku abo abakulu b'amadiini
muvengayo musitukirenga mukwate ku nsonga eno abantu bafunenga obwenkanya bwe bagwanidde. N'ekirala nkubiriza ensaba, sikubiriza naye ensaba n'obuwombeefu bungi. Ebibiina ebiyamba abantu, ebibiina ebiyamba abaana n'abakyala. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano, mbasaba nga mbeegayirira basitukirewo bataase omwana omuwala oyo anaavaayo nga yatuusibwako ogw'obuliisamaanyi oba nga ali victim ku mwami oyo Kisitu, afune okuyambibwa asobole okuzza obulamu, n'abakyala abo embeera gye bayiseemu nabo basobole okubaako engeri gye bayambibwa basobole okuddamu okuba obulungi mu society. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Puroguramu yaffe ndowooza ey'olwaleero bwetyo wetugenda okugikomya. Sigenda kudda mu bigambo bya mukulu ono naye nga ayina amagezi gonna g'osobola okumuwa. Enamba zaffe weeziri awo osobola otukubirako oba nga omanyi mukulu Kisitu yaali oba waali, naye osobola okuba nga omututuusaako. Puroguramu eno ekuyigiriza ki? Watudde mu ddiiro lyo oli awo oyagala kugenda ku nsonga za bujjajja baŋŋa nnyo okuziyita ez'okweraguza. Kiba kikyamu. Oyagala kugenda bakukwatemu oyagala bizinesi yeeyongeremu. Si bizinesi yokka n'obulamu bwa bulijjo obulamu bwa bulijjo oba ndwadde olutuuka ew'omusawo omusawo n'ate n'akukyusa obwongo waakusuzaawo okumalawo wiiki ennamba nga tolina ky'olowooza, olowooza kimu musawo. Ani mukyamu, omusawo oba gwe abeera ku mbuga eyo wiiki nnamba ng'olinda kyamagero kituukirire? Kale mutulinde mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuba nga tukyazizza ate omukyala agambibwa okuba nga bamutwala mu mayirungi. Akaseera ako ninze okukuulira ebigambo bye, akasuuka baakaalawo batya. Kale byonna byonna mubirinde mu kitundu kyaffe ekyokubiri, mubeere bulungi ate mweraba tusinkane mu kitundu ekyokubiri. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Buulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.